yavaawo ku ntebe nange nentuulawo benchi. Kati bwe ntuula najja n'abuuza nnyabo obadde yagala tukusaavinga eki nali nambadde ekiteeteeyi kuba bwe nava mu kkomera nali siina ngoye nti bwe bankwata bantwala ndiboolere. Poliisi yampa kaleesu kundeeta mu kooti kuntwala mu prison banyambula kaleesu ne bampa uniform. Kati bwe bansiibula nga sirina lugoye lwenfulumiramu kiri ekiteeteeyi kye baali bampa okugenderamu eri nenkiraba mu sitowa kenakwata nenyambala bwe bantwaliramu kati kenafulumiramu. Akati bwentuuka nambuuza nnyabo ogenda kulya kikonze kyoba ompadde oli musajja oba oli mukazi konze tofaayo. Kati abaali abatandika okomplaininga nti mpunya onaatuwunyire awunya oleesa omulalu nga banasirimala kati mbidde sinaawo sisenya. Akati ambuuza ogenda kulya kinena APC nemuga kyonna kyoba onjiyiriza okuyiyiza kuba ku mmeeza kuba ku ntebe yange nangobawo nenyimirirawo balyawo. Yalondamu emmere yali esigaddemu ennungi yonna nemusigalamu biri ebibiridde ebyo nagenda abisulayo kasasiro nengenda nenfuna ekeveera nembiteekamu nensalawo kangende ndye kuba nalina okubuumulawo. Bwensituka bwentuka mungolozana neetolooza nengwa nenyimuka nenzirawo bwenaddawo saasobola kuddamu nabantu bayimirirawo. Kati ngenda okudda engulu nga mutumbi abantu bonna bagenze ng'embwa zineetoolodde kasasirawo okunoonya emmere yange ekibeera nga sikirako so nga ate nembwa nazajjangaawo nezifuna ekyokulya. Kati bwensituka nenvaawo awo nengenda nga ntambula ku buli luggi nga nkonkona abantu bebasenga nga mumpa amazzi munyamba amazzi munyamba eddagala amazzi fansida nzitanamiza eddagala mumpa amazzi ndi mulwadde nga tebaggulawo. Kanagenda nengwa ku luggi lw'omuntu omu yampulira nga ngwa ndowooza naggulawo bansitula ne bantwala mu kiriniki yowa Dr. Mwita Kambata ali amanyiddwawo. Kakati ne bansaako ekyo tebanteeka kitanda nebakawansa enkeera dokita nakeera najja nabuuza gwe kiki ekikulumu nemugamba enjala ennuma ate enjala yekuleeseza wano konze enjala ensita. Nagenda nalagira ne bandeetera akatogo kaali kabyenda nga kulimu omuceere n'amatooke nga kuliko nomuwogo omulamba nendya bwe namala okulya nemuga kati nteredde nsiibula ngende era teyancaginga ekintu kyonna ansiibula enjala ali enzisi. Era nagamba mukyala wange nemuga nti abaana bange bawange ekibonerezo ekirala naye tebawanga kibonerezo kyakulumwa njala kubanga enjala ali esse taata wange. Nalagira emmere ebeerengawo ate mu budde ewange ekirungi ninawo okukona bizinensi zaawo oluseere zitunda emmere biki muceere bikizo mmere ebeerawo mu kasawo kira 5 kubanga nali taata waabwe yali afudde enjala kati njagala abaana bange beerenga nemmere emala. So bulamu bwe butyo nsanze okusoomozebwa kungi era bombuuza okusoomozebwa kungi emyaka gyetoolodde mingi mukama okumpa breakthrough ntandike okuvuga ku mamotoka ntandike n'okugagabira abalala omusumba amanyi olamu. Breakthrough eyo ndowooza tennasukka myaka 10 nasukka myaka 10 nange okutandika okulaba kusanyu naye mu buli mbeera yonna muzeeyi asobola okunjulira mbadde mbuulira enjiri n'omutima gwange gwonna mubwavu atali kwemulugunya. Esitole empanvu kubanga sala nagimalayo ebintu bingi nnyo naye kyensobola okubagamba nga maliriza Katonda alina obuyinza okukola ekintu kyonna kyaba asazeewo okukola ate kyaba taakole tosobola mumanipuletinga n'okimukozesa. Obola nti kikulu nnyo okugoberera principles eza Katonda mu kigambo kye. Waliwo abantu ababeera ku lusozi n'atawa kimu kya 10 n'agadde kagende Saara yebeezannyawo Mukama amuwe ssente amuwe omukisa naye nga guvudde mu Saara. Katusobola kumanipuletinga Katonda okukyusa principles. Ebintu ebimu oluusi bye tumalirako obudde okusaba ennyo
singa tutegeera principles zaabyo twandisabidde ebirala ekyo kyo n'okola kyolina kukola n'ofuna obuwanguzi. So Katonda awoneza ddala, awoneza abantu bangi. Nange nena bensabidde nga balwadde basirimu ne bawona bangi, n'abamu nsobola okuba mentioninga amannya. Waliwo omukyalo omu Kabango Masindi mu kanisa Revival, Musumba agimanyi, esumbibwa Musumba Kajja Kristo. Omukyalo yali omu ku basumba nga bamuyita Sanyu oba Sanyu oli omumanyi, naye nsobola omubuuza omusumba nimusabira sikugambye ayinza okuba nga amumanyi kubanga yomu ku basumba mu kanisa naye kati yafumbira n'atandika kanisa yali mulwadde akawuka. Nanziza ebbali ng'awulidde obujulizi n'ambikulira ebisambi bye nga byonna bijjudde amabwa. N'agamba saagadde kusikiriza kubanga ondaba bw'ebifaananyi, naye njagadde otegeere bwenda. Nemusabira, netukkiriza Mukama, ne nemusindika bagenda mukebera. Ne bamukebera oluvannyuma lw'ebbanga nga talina kawuka, ne bamuddamu emirundi gyonna. Eventually ne bamukuba embaga, kati basumba ekkanisa ne mwaliwo talina kawuka ka siriimu. N'abalala bangi nsabidde abantu bangi abalwadde. Kati abalwadde bagambye siriimu tasobola kuwona, ebiba bya bulimba, siriimu awona, naye Yesu yekka asobola okumuwona. Naye Katonda bw'abanga anaakola ebintu ebyo ebinene eby'ekitabo abikola ng'alina ekigendererwa. Kubanze nina omuntu gwe nasabira mu ddwaliro nensaba nnyo ne nga Mukama mumuweeyo omukisa gumu gwokka ogw'okuba omulamu. Nempulira eddoboozi nga lyogerera nokutunga omuntu alinanga nokubagamba nga nsimula naga nti ava kulokoka afunye obulamu obutaggwaawo. Lwaki oyagala awone? Bw'awona alyoka akole ki? Kati bwe natuula ne ndyoka neebuuza nga abantu bano Mukama baawona ebintu ebinene, aba ayina ekigendererwa ekinene nabo, aba ayina intention. Kati guyinza okuba nga waliwo abakwebakako ne bakuyiwamu amazzi ga siriimu, naye munnange n'atakukwata olw'ekigendererwa Katonda kye yalina. Okuwona kwa mirundi mingi, Mukama asobola okutaasa ekintu ne kitakubaako era aba akuwoneza. Ate Katonda ekintu kisobola okukubaako n'akusanga wakifuna n'akiwonya. Okiwulidde? N'olwekyo Katonda bw'abanga nze kati nkyegendereza nnyo, si tteeka nti buli gwe nsabira alina okuwona, kubanga ne Yesu abalwadde abamu yabalekawo naye gwawoneza teeka kubanga amuyinako ekigendererwa. Bwe yagenda sayidi z'eri ng'asomose sayidi za Geresene n'asanga omusajja yali abeera mu ntaana, n'amugobako emizimu, n'ayagala amugobere nagambye agenda wonna mu Dekapoli otegeeze Katonda byakoze nga bibiri. Bwe yamala n'ayingira mu lyato n'akulosinga n'addayo. Mission yamuleta yali ya muntu oku. Bwe yamala okumusumulula n'addayo. Abalala teyadiiringa nabo. Bayibuli egamba omusajja n'agenda n'abuulira n'akyusa ekibuga kyonna Dekapoli. Okiwulidde? Muntu omu amuwonya amusumulula olw'ekigendererwa. Kati waliwo omuntu ayagala awone kubanga ayagala kufumbira. Kama singa kale mpona nsobola, naye nga temuliimu kigendererwa kya bwakatonda, tewali Katonda wafuna yakitiibwa. Okiwulidde? So Mukama asobola okuwonya endwadde zonna, ne Bayibuli tega nti Mukama awonya abantu buli omu. Buli ndwadde asobola ogiwonya, naye waliwo oluusi baaleka n'atabawo. Gonjo bondowooza kubanga waliwo ebintu ebinene Mukama byakola ng'alina ekigendererwa. Asanga omusajja nga muzibe w'amaaso mu Yokaana ssuula 9 n'agamba nti ono teyayonona bulamu, bino byamubaako ekitiibwa kya Katonda kirabikire ku ye. Waliwo abantu Mukama bajja mu kintu bwekiti ekizibu ng'alina ekigendererwa. Mama nsonga nenza ebigambo ebirungi n'obukakamu obuli mu okwagalako. Sinakumanya mugenda wala naye Mukama yakugaseeko mali ngenda gezaako okulaba nti baako wenyintu. Omuntu yenna singa aba ayagadde oba oliawo okubaako byabuuza, nsobola okubawa enamba yange ya WhatsApp. Enamba yange eri +256 784 594 166 0784 594 166. Ebeera ki mu Luganda eyo? 0784 594 594 666.
yali ku WhatsApp. Obanga olina ekintu kyonna kyagala obuuza musumba oba okuyimirirako naawe nekusaba kubanga tugamba nti ate ebineeyo wagamba tugayimirako nekusaba asinze kyokka bonna Katonda bayiyeeko amafuta tusa oyimirira ffenna nekusaba kubanga abalala ebizibu era n'abawona mu linnya lye. Omusumba ono ninanze omuntu omu gwengenda okolekera sigenda kwogera mannya naye omukyalo oyo amaze n'ekigundu emyaka 4 alina ekintu kyawunya owetegeke naawe esakomera enkola yange olinyawo kale ngenda owa musumba nakutegamukamera oyimirire naye tuyimirire naye mwenna abandaba ntuma ekigambo kya Katonda okubasumulula. Katonda yamponya era tosola mu bantu leka kusinkane wonna wooli mu linnya erya Mukama waffe Yesu ngolola emikono gyange gino nga ngikussaako amafuta ga Katonda ge yanfuako ng'omulabirizi gajje mu bulamu bwo kaakano. Buli alina okuweereza ng'omulabi yakufunya nkusumulula mu njegere era nkulagira okugolokoka oweereze Katonda omulamu. Era okuwonyezebwa kuno okukubaako mu ddakiika zino nga nsaba leka kufuuka obujulizi era obuweereza obunene obugenda okulimusa Katonda yawe. Era nkusumuludde nangirira obujulizi obunene buve mu kamwako. Mukama kusinkane akuwe ssente akuyimuse akuwe emikwano akuggyeko okugaanibwa nga bwe nali akuggyeko rejection akwambaza okuganja mu linnya erya Yesu Kristo omulamu.